nga munana omwezi guno twakulaga emboozi y'abannansi b'eggwanga li China abakwatibwa ekitongole kinnema bwe basangibwa nga basima omusenyu mu lutobazi lwa Raila. Bano basimbibwa mu kkooti evunaanyizibwa ku mutindo n'obutonde bw'ensi wabula mu kusomerwa emisango tebasobola kubeerako kye banyega olw'obutategeera lulimi nga tetewali mutaputa. Bwe batyo ne batwalibwa mu kkomera Luzira. Kati bano enkya ya leero bakomezeddwawo mu kkooti y'emu mu maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu emisango ne bagyegaana. Did you drill Ruera wetland system? I came to tour, so I was not drilling anything. Bakilayanti baffe bajja mu ggwanga ng'abagenyi balambuzi bwe baatuuka eno n'abamu baabakwata ekiro kye baatuuka mu ggwanga ne babakwata nti ate basaalimbira mu ntobazi. Naye tuli mu kukola kyonna ekisoboka tulabe nti basobola okufuna obwenkanya. Kyokka tebasobodde kusaba kweyimirirwa kuba munnamateeka waabwe tabaddeewo ssaako n'ababadde balina okubeeyimirira. Tubadde naffe twagala sooka kufuna bashulita abamanyi ku lulimi Oluchina. Ate tugenze kufuna empapula zaabwe nga tuzifunye leeti kate kkooti etandise. So ky'oba olaba tusabye kkooti etwongereyo obudde tusobole okusaba beyiro kkooti esobole obatta kakalu kaayo. Bwe batyo baddiziddwayo mu kkomera Luzira okutuusa nga 3 omwezi guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. To the 30th day of July 2024 for fixing for hearing and bail application. The accused persons are further remanded. Abachina bano batuuze b'e Kamuwanga emagezi mu Kizungu mu Town Council y'e Lukaya.